Lwa gavumenti okuvaayo n'enteekateeka y'okukolanga bulungi bwansi ow'obuwaze buli lunaku lwa mukaaga olusembayo mu mwezi eyatandika n'omwezi oguwedde. Bannayuganda bangi baavaayo n'okwemulugunya okutali kumu. Muno mwe mwali n'ab'enzikiriza y'Abadiventi abatakola mulimu gwonna ku lunaku lw'omukaaga lwe baakwata olwa Ssabbiiti nga baagala gavumenti etunule mu nsonga yaabwe. Nabwe ekityo olwaleero kitegeerekese ng'ab'enzikiriza eno batuuse ku nzikiriziganya ne gavumenti ku nsonga yaabwe okuyita mu kafuba akabaddewo wakati wa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja n'akulira enzikiriza eno mu ggwanga Pastor Samuel Kajoba. Abo bo njagala okusima ekitiibwa President yalambise bulungi n'agamba bo ku lw'omukaaga lunaku lwabwe tuluwa ekitiibwa ate n'agamba bo bakole ku Sunday. Era twabadde ne meeting ne Archbishop mwennyini olunaku lwajjo. Bano bakakasiddwa obutakolanga bulungi bwansi ku lunaku lw'omukaaga olusemba mu mwezi nti kyokka ng'ekkatala lyabwe lisigalawo nga balina okulikola enkeera ku lw'Essande. Ne tukkiriziganya nti okusaba kwabwe kujja kutandikanga ssaawa 4 n'okugenda waggulu buli lwa mukaaga. Luli lwa mukaaga lumu mu mwezi olusembayo. Era bo bajja kulongoosanga lwa Sande. Era tusaba bannaddiini aba Seventh Day okuba abasaale okutuyambako okulabula n'okuyamba abantu baffe aba Seventh Day okukola omulimu ogwo bulungi ku Sande. Wabula Abadiventi nga bannayuganda abalala si baakukkirizibwanga kutambula mu kiseera kya bulungi bwansi ow'obuwaze okuva ku ssaawa 1 okutuuka ku ssaawa 4 nga wano baakubeeranga wako okutuusa mu budde obwo balyoke boolekera amasinzizo. Zinawera bajja kubeera waka, tebajja kutambula, bajja kuba nga bali waka then batambule ng'abantu abalala bonna bamaze okulongoosa. Minisita w'ensonga z'obwa President Mire Babalanda nga naye mu Seventh Day asinzidde wano ne yeebaza omukulembeze w'eggwanga olw'okuwulira omulanga gwabwe. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja era naye asinzidde wano n'ayongera okukubiriza bannayuganda nga bulungi bwansi ow'obuwaze ow'omwezi guno bwajja okubaawo ng'ennaku z'omwezi 29 ng'era ku luno nga bba abakulembeze amakanda baakugasimba kyali Wajjala munisipaali y'Ekira. Eddako ejja kuba ng'ennaku z'omwezi 29 ogw'omunaana 2026. Kaakati ku luno omukolo tugenda twagise epicenter entujjo ey'okulongoosa egenda kubeera awo kyalo Wajjala Umeya Primary School Ground Ekira Municipality. Bw'atyo Nabbanja asabye abantu abalina obusobozi okuwaayo ebintu omuli emmotoka okuyambako mu kusomba kasasiro ng'era zinaasabye okuleetebwa mu budde kisobozese okutema empenda ku nsonga y'amafuta so nga abanaabeeranga n'eŋŋendo empanvu kwolwo olwa bulungi bwansi n'abanaasangibwa n'emikolo alina okulambika kwakoze. Tukikole bukyali nga olunaku terunnatuuka ate tufune emmotoka ezo ezigenda okuyambako okusomba kasasiro tulabe butya bwe tufuna amafuta ate n'aba naatuyambako okutikka. Naye abo bagenda mu nsi z'ebweru olina okulaga babeera ne air ticket, babeera ne visa, babeera ne passport, mutambule nabyo mu ngalo. Ate yakulira ebyobulamu mu kitongole kya KCCA Dr. Sarah Zarango asabye bannayuganda obutaddamu kuteeka kasasiro ku makubo ssaako n'okumwokya ng'agamba nti kyonoona empewo. Zitambula nga zikuŋŋanya kasasiro ono tetumuteeka ku makubo, kasasiro ajja kuziba amakubo. Ekirala te ekyenkizo kasasiro tetumwokya kubanga bwe twokya kasasiro ate empewo gye tussa efa ate emukka guno ne gugenda ne gwonoona emibiri gyaffe. John Maido yakusakidde eggulire lino Cracket TV amalindirire.